Hobbies in English and Luganda. Hobbies in English and Luganda. What is a hobby? What is a hobby? A hobby is an activity you enjoy doing in your free time. A hobby is an activity you enjoy doing in your free time. Hobby kye kintu ky'osinga okunyumirwa mu kaseera ko ak'eddembe. Hobby kye kintu ky'osinga okunyumirwa mu kaseera ak'eddembe. And welcome. Today we are going to see what are hobbies in English and Luganda. Ekintu ky'osinga okunyumirwa mu kaseera ak'eddembe. Okay, let's dive into it. Katutandike. Hobbies, we have a variety of them, and they include swimming, okuwuga, oba kuwuga. It depends on the usage, and to know on when to use o and a, refer to previous videos. Swimming, okuwuga oba kuwuga. An example: Peter loves swimming. Peter loves swimming. Peter ayagala okuwuga. Peter ayagala okuwuga. Peter loves swimming. Peter ayagala okuwuga. Riding bikes. Okuvuga gaali. Eggaali. Kuvuga gaali. Photography. Okukuba ebifaananyi. Oba kukuba bifaananyi. Photography, okukuba ebifaananyi oba kukuba bifaananyi. Jogging, kudduka. Oba okudduka. Jogging, okudduka. Playing games. Okuzannya emizannyo. Oba kuzannya mizannyo. Singing, okuyimba. Oba kuyimba. Touring new places. Okulambula. Oba kulambula. Touring new places is okulambula oba kulambula. Going shopping.
okugenda mu maduuka, okugenda mu maduuka, oba kugenda mu maduuka, kugenda mu maduuka. Reading books, reading books. Okusoma ebitabo, okusoma ebitabo, oba kusoma bitabo, kusoma bitabo. Reading books, okusoma ebitabo, oba kusoma bitabo. Dancing, dancing. Okubiibya, okubiibya, oba kuzina, kuzina, oba kuzina amazina, kuzina amazina. Dancing, okubiibya, oba kuzina amazina. Listening to music, listening to music. Okuwuliriza ennyimba, okuwuliriza ennyimba. Listening to music is okuwuliriza ennyimba, okuwuliriza ennyimba. Watching TV, watching TV. Okulaba TV, okulaba TV. Watching TV is okulaba TV or kulaba TV, kulaba TV. Skating, skating. Okuvuga skates, okuvuga skates, oba kuvuga skates, kuvuga skates. Skating is okuvuga skates oba kuvuga skates. Drawing at images, drawing at images, or at times painting images, painting images. Okusiiga ebifaananyi, okusiiga ebifaananyi, or kusiiga ebifaananyi, kusiiga ebifaananyi. It depends on the usage. Taking a walk, taking a walk. Okutambula, okutambula, or kutambula, kutambula. Taking a walk is okutambula oba kutambula. Letter writing, letter writing. Okuwandiika ebbaluwa, okuwandiika ebbaluwa, or kuwandiika ebbaluwa, kuwandiika ebbaluwa.
Remember, letter is a balua. And if there are many letters, they're called amabalua. Letters, amabalua. And if you want to know differences between plural and singular objects, refer to previous videos. Okay, thanks very much. Hope you've got something. And if you're new to this channel, subscribe, like, share. And for my subscribers, hope you're enjoying my videos. Bye bye. Wherever. Let's meet up in the next video.